waliwo ente evudde embamira bakabaka b'essaza lino eryakaddondo ab'eggombolola, waliwo ente ya Ssekiboobo, waliwo ente ya Kangaawo, ate era waliwo n'ente ey'ekitongole eky'amagye. Tugende sayidi. Vugagera kula buli. Abasajja amatooke gano agasooka wano bavudde mu lusuku lw'Owokota nga omusajjawo Kayima omukulu wa Simba abasoose okuvaayo bano ab'ebifaananyi bantu babalemeddewo era n'ebikajjo ebyo okusobola okujja kubiraba nga omusajja oyo Okiba Kabonge Babyo aleese wano. Ebisinga byonna bya Kyaddondo naye nga bivudde mu bitundu eby'enjawulo. Ate newali neerabidde waliwo ente eyavudde mu Bwasabadikoni bwe Kazo yaddwaddewo entaawo. Amagi gano gavudde emitwe 30 gavudde mu Orthodox Church Namuŋoona. Tulinawo ebirabo ebivudde mu kataleko ak'omubeera tulina ensawo za sukaali ayita mwami Mbabirano yaweerezza obukwatikwati obwo bw'olengera mu bokisezi ezaffe buli awo. Ate n'omusajja wo Kasujju ye yaleese entuumu y'amatooke gali nemugerere yatuleetedde enanasi 50 zakuwadde n'abaami babalala baleese Ssaabasajja nsaba osiimu Elimu maaso moroka yani. Tusembe bw'otobeere wano tojja kufuna kifaananyi ky'oyagala. Position gyenkuwa is the best. Ebibazadde bammwe eri baana bannammwe mwewale ebikolwa ebisaasaanya akawuka ka mukenenya. Twaniriza Kamala yonna era tuyimireko twanirize Katikkiro wa Buganda Weekitiibwa Charles Peter Mayiga n'empologoma egenda kuba etutuukako era mu kiseera kino kankwase mukadde wange Oweekitiibwa Amisi Bakomo agenda otutwala mu kitundwe. Kebere
ngalo. Aibene sima otule kuna molondo ya wajajao. Nafe kalite mifo yafe. Aibene Haji Amisi Mukasa Kakomo. Ndi mutabani w'omugenzi Haji Juma Kakomo ayebase ebole mutambala. Kolo gino egy'amazaalibwa ago ag'enkaaga mu mukaaga. Aibene neyanziza. Aibene bali munnegatteko twanirize baffe mu kifo kino nga tukuza amazaalibwa ge ag'enkaaga mu mukaaga. Aibene nduulo gy'olidde Obuganda bonna bukwaniriza okutuuka ku lunaku luno olw'ebyafaayo. Aibene siima tufune okusaba nga kugenda kukulemberwa musajjawo Mama Nabagereka oliyo olulangira abakungu bonna Katikkiro waffe mwenna abali wano bene nzikiriza nsooke nkozeeyoze okutuuka ku mazaalibwa ago gano ag'enkaaga mu omukaaga. Era nzikiriza nyongera okwozaayoza n'Obuganda bwonna n'eggwanga okutwalira awamu ate okutuuka ku ntandikwa y'ekisiibo ekyalamanzaana olwaleero. Bene nzikiriza osiime nkwebaze okulambika n'okulabirira n'okulunda Obuganda mu nnambika ey'obuvunaanyizibwa. Aibene okulembedde Obuganda n'eggwanga Uganda okutwalira awamu mu kubulambika n'olwanyisa endwadde enkambwe omuli ne mukenenya ko na buno olwaleero obututagaza obwa COVID. Tusaba Katonda akkirize era akuwa obwangazi obulungi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أي الله وجتيبوا تكسب وكريزي oberengo osime milimo bene gyatukoledde. Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okutuuka ku myaka enkaaga mu omukaaga. Ayi Allah tukusaba oberengo omukulembera mu byonna omukozesa ebirungi nga by'omukozesa ebbanga lyonna. Ayi Allah tukusaba oberengo omukuuma ng'omusaako obukuumi bwo omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu. Allah oberengo omulaga ebirungi ebyereere era ng'omuteeka mu bantu abalungi. Ayi Allah tukusaba oberenga otusonyiwa ffenna abali ku mukolo guno n'abataliiwo baberenga otuwa emikisa gy'ebbanga lyonna. Allah tukusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna. Allah oteeka emikisa mu ggwanga lyaffe oggyemu ebizibu ebirimu byonna omuli okuttibwa kw'abantu omuli okutemulwa kw'abantu omuli okusibwa n'ebirala byonna. Allah tukusaba oberenga obikkakkanya. Allah waffe nga tuli wano mu maaso g'abeene tukusaba Allah waffe gwe wennyini gw'ossa emikisa gyonna
osse ekisa mu bakulembeze abakulembera eggwanga babeerenga nabo batusaasira obeerenga otukuuma bulungi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo Deputy Supreme Mufti Your Eminence Sheikh tuwasiimye n'otuleetera ku maama Nnaabagereka. Twanirize maama tusasa nnyo okukulaba. Ayi beene omumyuka wa pulezidenti w'eggwanga lino ow'ekitiibwa Edward Sekandi tukwaniriza nnyo ssebo. Owokubiri era omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Waggwansibirwa. Ayi beene kkiriza nnyanirize bannaalinnya nga bakulembeddwa Nnaalinnya Sarah Kagere. Ayi beene kkiriza nnyanirize abalangira n'abambejja nga bo bakulembeddwa Omulangira David Kintu Wasajja era ne Ssaabalangira Talutumiddwa Mwana. Ayi beene kkiriza nnyanirize bakatikkiro bo abaawummula nga mulimu